Sabiti ewedde vaayo n'enjogera ku nsonga ey'omwami gwe tunoonyerezaako Kansime Godwin. Ono nga okusinziira ku mukyala we yajja n'aggulawo omusango ku poliisi yaffe ey'e Nansana oluvannyuma lw'okumala ennaku nga 3 nga talaba ku bbaawe. So kunoonyereza kwe twakoze nga tudde emabega twakizudde nti omuntu ono yalabibwako ku loogi emu ng'ennaku z'omwezi 2 ng'ali n'omukyala. Era loogi bagita Nansana Inn kwe twasinzidde okuba nti tukwata abamu ku bakozi baayo. Manager ye Ssenyonjo Moses, asikali ye Sekajja Samuel myaka 5-7 n'agambibwa okuba nti no yaluka pulaani ey'okuba nti n'omulambo guno gusuulibwa awantu wonna bejjeko obuvunaanyizibwa obw'okuwaaba ku poliisi. Era n'abakozi abalala okuli ba waitress bwe tujja okwogerako erinnya limu Shira ne Saara wadde bano kunoonyeza tukulazeeko kakwate naye ekyokuba nti no bayinza okuba nga bamanyako ensonga eno ne basirika kyovulaba tubayina. Statement zaabwe balaga nti omugenzi yajja n'omukyala, mukyala ono tamanyikiddwa era nga kaweefube agenda mu maaso yenna wakulaba nti no tumanyi omukyala ono yaani n'ebimukwatako. Wabula nga ye omugenzi abadde accountant era nga abadde ayina essomero nga dayirekita ku ssomero erimu lye bayita Victoria Secondary School esangibwa e Nansana. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.